Kale katugendeke Mukono beti Nambooze bakireke mama Mukono naye olutabala lweyunzemu alwegassemu olwaleero naye asiibye yatalaga Mukono yenna n'emirirano buli ewali Ekinya mu kkubo ng'asimbawo ekitooke, buli ewali Ekinya ng'asimbawo ejjuuni, buli ewali Ekinya ng'asimbawo ekikajjo omumwanyi, ebintu ebyenjawulo bwe bityo. Era ng'omukulembeze bwe yatusaba nga 16 Jan 2024 nti okutandika n'olwokuna nga 18 n'okweyongerayo mu maaso paka lwe banaakola enguudo zaffe tugenda kwekalakaasa mu ddembe. Wosanga Ekinya mu luguudo tekawo ekitooke, Wosanga Ekinya mu luguudo tekawo ejjuuni, Wosanga Ekinya mu luguudo tekawo kyotaddewo kyonna ky'owulira ekisaanidde okugendawo gwe ky'oba oteekawo tusobole okulaga obutali bumatuvu bwaffe basajja bekikwatako balina ensimbi z'omulimu omusolo bakole amakubo gaffe. Kati nno mu kkowe eryo mu kuduumirako omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi nga n'olwaleero avuddeyo ewaka yalese abasirikale yabaddusako nga yakumye Kyagulanyi Bobi Wine wala badaba style n'ayingira ekibuga Kampala n'asimba naye ebitooke bye nga bwe tuli mu mudu za kwekalakaasa tubaye tuli awo ne mama Betty Nambooze bakireke mama Mukono naye nga akulembeddemu bannamukono nabo ne batambula nga bekalakaasa era nga bagenda basimba mu binnya ebiri mu nguudo nga basimbamu amayuuni, basimbamu ebitooke, basimbamu bogoya, basimbamu ebikajjo, basimbamu cuucu, basimbamu amalagala ga lumonde, basimba ebintu ebyenjawulo mu kibuga Mukono. Buli oluguudo buli ekkubo lirimu erisangiddwa nga lirimu Ekinya kyonna kubo nga tali kawolete bagenze basimbamu Ekinya. Era ng'ono ategeezezza nti tayinza kujemera mukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi ate nga bwe kiri nti United Forces of Change guno mulimu gulina okutambulira ewamu era naye n'agamba nti ensonga eno erina okutambula era ensonga eno erina okutuukira. Kale katugende Mukono eno so tubirabe nga tuyita mu mukutu guno ogwa Mukono report. Mukono mukutu gwe gwennyini gugambye nti omubaka w'ekibuga Mukono Betty Nambooze bakireke naye yeetabye mu kusimba ebitooke, amayuuni n'ebirala mu kaweefube w'okujjukiza gavumenta obuvunaanyizibwa bwayo n'okwongera okusoosowaza abawi b'omusolo. Kampeyini eno yatandikiddwa ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya nga byegattidde wamu wansi wa United Forces of Change. Bano gye buvuddeko balangirira okutalaaga eggwanga era nga basookedde Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Akawandiise nno bulungi kati nno babaze tuwandiikira ako naga fix our loads awo ne tugenda tufuna mama Betty Nambooze n'agamba nti kati entanda etandise bane batuganya okusinika simanyi lwaki nsinika sijja bisinikayo. Mama Betty Nambooze bakireke n'atandika bwatyo bw'atandise olugendo lwe balutandise n'agamba alina okugenda okusimba ejjuuni wonna w'ensanga Ekinya. Bwatyo n'atambula ng'agenda mu Mukono municipality mu nguudo ez'enjawulo ng'anoonya wali Ekinya lwakuba nti Mukono National Platform yeekulemberayo naye kizibu nnyo okusangayo Ekinya kubanga National Platform yeekulemberayo enguudo eziriyo so zonna ezisinga nkole era nga bwe nagaye Masaka City zonna ezisinga mu nkole ate ng'omusome talinayo nnyo obuyinza bulemesa kuzikola. Kati nno ne Mukono bwe gubadde ne mama Betty Nambooze bakireke n'afuba okutambula n'ejjuuni lye ng'anoonya wali Ekinya n'ejjuuni lye paka lwakiguddeko. Ekinya akiguddeko Betty Nambooze bakireke nga waliwo Ekinya n'agamba aya basi wano nina okuteekawo ejjuuni okulaga abatambuze nti bane wano waliwo Ekinya. N'agamba gwe nkutaddewo ejjuuni gwe nga bwe twasazeewo ejjuuni gwe okule oveeko amayuuni obale tukulye naye ate tokkiriza omuntu n'omu okugwa mu kinnya kino abantu bagende bayite obulungi nga Ekinya kino tekibatataganyizza. Era tuli mu kaweefube wakulaba ng'enguudo zaffe zitereera nga President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine bwe yalangiridde nti tukwate amayuuni gaffe tukwate ebitooke byaffe tugende nga tuteeka mu nguudo ez'enjawulo wali ebinnya ng'osanga Ekinya ng'osimbawo ekitooke, osanga Ekinya ng'osimbawo ejjuuni, osanga Ekinya ng'oteekawo kasooli, osanga Ekinya baako ky'oteekawo kyonna
kyolina muganda wange bw'atyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yatukunze era bwe yatulagidde era n'abakulembeze nabo baawulidde era baasitukiddemu nga baatega ogw'ekyayi ne bagamba nti President bw'aba nga yakoba naffe situyinza kubaako kye tugamba era situyinza butakoba ne bakoba era ng'omubaka Betty Nambooze Bakireke kati gwe tuli naye olutabaala alwetabyemu olw'okutambuza enjiri y'okutereeza enguudo zaffe, enjiri y'okulaba nga togobako olunnabe lwa Yoweri Kaguta Museveni asobole okubeera n'eggwanga eddungamu, eggwanga eddungi era ndowooza omulaba bw'akomekkereza ejjuuni lyaffe nti gwe ejjuuni gwe kula obanga musajja w'amaanyi nnyo ne tujjako n'otuyamba okujjako Museveni. Ebigambo byali mu kupokera ejjuuni ng'aligamba ebintu ebyenjawulo. Betty Nambooze Mama Mukono tweyanzize nnyo tweyanzeege webale nnyo webale ddala omulimu guno amatendo maakatubba g'okoze weebale butaswaza President wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bangi baleka okuba nga ebintu babasobyeko tebakyabiriko era nga baleka bali mu nsi yaabwe balinayo ensi eyaabwe bo baleka bali bulungi era ewaabwe tebawa musolo kyovula bo tebibakwatako bannayuganda bangi abali eyo naye kati nno Mama Mukono yeetabye ku bantu ab'enjawulo baakoze omulimu guno eggulo n'olwaleero ng'okulibagana ffe bana b'ennansana bo omulimu baavubye buvubi era baafunye pondi awo baafunye ebidiba awo ne babivubamu ssebo engege ebizifubamu ebyennyanja era ebyennyanja bino byabayambye nnyo ku kyemisana kale tuyanza nnyo ab'ennansana okubanga nammwe mwavubye ekyennyanja ate nga nammwe mwekalakaasiza nga n'Abe Mukono n'abitundu ebirala bonna bwe bali beekalakaasizza olw'okuba nti omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yalemeseddwa okugenda okusimba ebitooke naye ate olunaku olwaleero n'abalagako nti ye ate mubandana nnyo tebamusibira tebamunyigira mu ttooke toyinza kukola bintu bya kifanduro bwotyo nolowooza nti nno ogenda kumulemesa Kyagulanyi Ssentamu okutuuka gy'alina okugenda era ekibuga leero akituuseemu wamma ggwe ne Kalakaasa oyo nno Mukono abantu ab'enjawulo nabo bawagidde ekyomubaka Betty Nambooze Bakireke ekyokusimba nabo ne batambula nga bagenda basimba ebitooke mu bitundu ebyenjawulo okutuukiriza ekiragiro kya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kye yalagidde nti no tulina okusimba kakibe kikaabaani kabe mwana wa Katonda tulina okusimba ate kirina okuggwa bwatyo nga Betty Nambooze Bakireke naye yenyigiddemu ate nga waliwo ne President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye olwaleero akyenyigiddemu abakulembeze ab'enjawulo eggulo bakyenyigiddemu nga Shami Malende n'abalala era n'olwaleero bakyenyigiddemu abakulembeze wabula bangi sinnabalaba simanyi oba mmwe ne Uganda eyammwe naye tujja kubategeera tujja kubalaba tujja kubakenga vere kale bw'obanga Betty Nambooze Bakireke naye gwe yagukoze kati gwe mbuuza munnange ali eyo nti gwe wakozeewo ki era otuuseewa era bigenda kutuyamba oba byo biyamba gwe nga muntu so tebiyamba society awo nno wetuyimiridde era nga we tuli tulina mubaka Nambooze Betty Bakireke Mama Mukono Mass of Hand Mama Mukono era nga wetutambula naye mpola nga tunoonya oba nga tutema empenda okulaba nga tutereeza Uganda yaffe okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe kino ate tujja kukikola tebajja kukyagala naye nga tujja kukikola kigwanidde okwekalakaasa buli lunaku nga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yatugambye kino kya buli lunaku tewali kupowa buli okeera simbawo ekitooke buli okeera simbawo emmwanyi bw'oteeka okeera simbawo ejjuuni yensi etegeere nti omubaka gy'ali era emirimu agitwala bulungi mu maaso so ekyo kijja kututuusa wala nga tuwulira komandi ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga etuuse nga ffenna gye tugoberera kuba bwe tunaagobereranga komandi ya President kijja kuba kyakujja kujja Museveni lweba tukyalinamu okwerumaaluma ate komandi ate byobuzeemu ate biki kiba kitegeeza tujja kulemererwa eyo ye Betty Nambooze
bakireke maama Mukono. Naye ogwe agukoze bw'atyo wagutambuza bw'atyo ebigambo era babituusizza era ensonga ziba zituuse tabakulala kabadde kabonero symbol to represent symbol okulaga ebikyamu bye tulina mu ggwanga lyaffe nga teffe tulina okubyeragira nti awo naawo waliwo ebikyamu awo naawo waliwo abagezaako okutereeza embeera n'olwekyo byebyo ebya Betty Nambooze bakireke maama Mukono bw'atyo ye bw'atuwadde akake kale. Mbebaza nnyo mwenna abaliko na mwenna abajumbidde abalina kye mukoze okulaba ng'enteekateeka eno etuuka era okulaba ng'enteekateeka eno evaamu ebirungi bwe biti Mukama Katonda abampangaalize. Tojja kuba tuddamu tubyogera ebigambo bataayi mweraba.